twagala okusaba okusonyibwa okuba akalulu kabadde ka leero naye tukatadde enkya naye ekyaleese ekyo twabadde tulimu nga tulaba okutuusa ssaawa 10 eggulo nga emmotoka ezimu tezinnasimbula okutuuka we ziraga nga tumanyi nti zijja kutuuka ssaawa 5, 6, 7 olwaleero ate nekireetemu akabuguutano mu kalulu kati kwe kusala muntu olwaleero emmotoka zonna ezitannatuuka kazitambule okugenda okuwera zitambule ekiro okugenda okuwera ssaawa 2 olwaleero emmotoka gye tusuubira okutuukayo ng'ekeerewe ojja kutuukayo ssaawa 3:30 zituukeyo obululu babutwale ku magombolola buveewo bugende ku byalo enkya ssaawa 2 abantu batandike okukuba akalulu okutuusa ssaawa 10 tuggalewo sitesheni zaffe nga tumaze okukuba akalulu kaffe ekirungi ky'akalulu akaffe tukakubira ku byalo era ffe bwe bumala okukuba akalulu ssaawa 10 tusaba abantu babale results z'akalulu ezo bazaanawunsinge ku byalo tujja kubeera ne tale center buli district results zonna ezigasse bajja kuzigatira ku tale center ku district tujja kupangisa bugenereta tulabe nga tulina amasanyalazi ekintu kya pate yaffe nkikkiriza muntu balina ebizibu ate tuli mu kuyiga ate katulowooze nti kunono tujja kuyigira ddala nti ebintu tutandika okubukola nga obudde bukyali nga bwe mbagamba bulijjo tukyali mu kibiina tuyiga engeri ekibiina kyaffe kyekisobola okukola ebintu bino tujja kuddayo tuweebuze n'okubabuuza eno y'engeri entuufu ey'okulondamu abantu baffe abagenda otukyukira mu kalulu akajja ekyo tujja kirowoozaako tutukubaganyiko ebirowoozo